era Allah guwa bayagala nsaba Allah gutukumireko ebbanga lyonna abooluganda mukama waffe Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin yatuma bannabbi batulagire tusinze Allah yekka twesambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah twerekereze ebisinzibwa ebitali Allah era ekyo Allah gwakiwadde ye musiraamu tukyalina ebitundu ng'osanga imaamu mulamba ate ng'alina essabo oba osanga omuntu nga musiraamu nnyo mu muzikiti ate nga musamize nga n'abasiraamu bakimanyi naye nga bagamba nti oyo musajja musiraamu naye yatusobera buli ssaawa alina amasabo mushiriku tosobola kubeera nga oli musiraamu ate nga olina amasabo haramun imma oli musiraamu oba oli mushiriku ekyo nno Allah yakitugamba abakkiriza yatuyita ebbali naga nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullah muti Allah haqqa tuqatihi mu bwennyini bw'okutya Allah naga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun temuvanga wano mu bulamu bw'ensi ne mutuuka okusinkana Allah okuggyako nga mugenze muli basiraamu bane Allah atwagala okudda gyali nga twasiramuka nga tuli basiraamu nga amasabo twageegaana tetugendayo tetugakozesa mu mbeera zaago zonna Allah kyatwagaza wekakutanda ne bakubika ng'obadde musamize musinza ntaana mara kini nina abalongo mu kitanda Allahu akbar ogenda kudda mu maaso ga Allah ng'oli khasaraanu nga wafaafaganwa dda tolina kyobanja Allahu jalla jalaaluhu soboka mikwano gyange abalungi ab'ebitiibwa mulwane nange nnwane tudde mu maaso ga Allah nga tuli basiraamu Allah ffe tumusaba asebengera byo n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma gye tuli nga rahmatan lil alamin kyakusaasira eri ebitonde byonna yenna n'akola eddiini eno ogifunemu empeera ogifunemu akalungi mu maaso ga Allah ogakatibwako okugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokolanga eddiini ng'omwawukanyeko kola eddiini nga bwe yasomesa kola eddiini nga bwe yagikola ogoberere so si ye kugoberera gwogoberere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwagale ne Allah agenda kwagala mugoberere Allah agenda kwagala Allah agenda kusonyiwa amazambi olw'okwagala n'okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam saba Allah kituweko obusobozi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل بقوت لا غنى قوت الله ويوشتي والله وبي تي الله مبرز في زنا تي الله تبارك وتعالى مبرز في زنا نرابيه وين نقزنون دبا مولده abayina bye babanja batabate naam mwalabye omusajja baqur'an mwalabye omusajja ya ayina gwe yawola ndoza bano bamanerenda yawola omusirikale akasente omusirikale agenda olulaba nga ebbanja lyongera kukula yasubira sente entono bagenda otutuukayo nga sente zeeyongedde nawulira nga disappointed era kyeyakola namwabiraba abasinga nakwata emundu namukuba yali amubanja namujja mu bulamu buno obwensi nakwata emundu nagizaayo ku poliisi nadduka aweva maki nti bamukutte naye abanga abakkiriza mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana riba muti Allah abasiraamu muve ku riba
riba omuntu okuwola emitwalo 10 n'agamba ojja kunziriza 11. kati riba bamusaamu obukodyo, oli akuwola emitwalo 2 n'agamba naye leeta sooka oleete emitwalo 2 n'akuwola n'akuwa 2. kati n'akugamba nti sikusabye interest naye ng'ate 2 agitutte already. kati abantu riba oyo gwolaba ajjuddemu obulyaz'amaanyi bunene. omuntu agenda okujja okwewola aba talina era amala kulemererwa naga nti kaŋŋende nfuna nnyamba, ate agenda otutuuka gy'oli omuyamba akusabye muwola emitwalo 5 ate omugamba azze 55 ate periodi weggwako n'omugamba njagala 65 n'aleeta 55 n'omugamba njagala 65 n'addayo aleete 10 agenda okuddoka nti akati ziri 8 naka subhanallah. buli kiseera ng'oyongeza. amakulu nti okuwolako tewayagala kuyamba, weefuula weefuuzi ng'ayamba, wayagala kunyigiriza. era nkubuulira bamanerenda ne zibbanka singa abantu bonna baalina emmundu, singa babakubadde amasasi, oba singa baalina obuvumu obukwata ejjambya, singa babatematema dda. Kyewewuunya ku riba nti awoze aba n'obukambwe bungi, ne gwe bawoze nga naye alina obukambwe bungi. kati omugaso gw'okuwola n'okuwolebwa ne gubula. kati Allah kyeyagamba rabbul alamin yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat. Allah ajjamu omukisa mu riba. gwe awoze ng'oyagala gaggawala ng'ogaggawalya ku riba, Allah ajjamu baraka. ate sadaqa omuntu gyakutte n'awa munnaamuyamba ali mu buzibu, Allah n'ateekamu omukisa rabbul alamin. wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. ala Allah yabayita abantu abali ba riba kaffarin athim, bannamazambi bajeemu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana riba ku lw'obubi obumulimu. olw'omusajja nga nkyali mwana muto wa myaka gy'abano, nagenda mu gundi mu kawoteeri. kati omusajja oli n'anyumya emboozi era eri ku byaliba ebyo, naga nti bannaaye gundi emwogera erinnya naye sijja kwetaaga ddikozesa. sajja mubi nnyo, n'amukolimira Mungu amukole bino. bambuuza banne beera nywe nabo nti ate buzibu ki? n'agamba oyo gwolaba yali atutte poloti yange, yankozesa endagaano egamba nti muguzizza ng'atampoze buwozi. ekyo bamanirenda bakirina. akuwola emitwalo 5, poloti ya $8,000,000 ne muwandika nti nkuguzizza. kasa periodi eggwako nga poloti agibawa ng'agitwala. obwo bulyaz'amaanyi. kati omusajja omanyi riba Allah ez'entala azirwana. Allah yamutugaana buli amugendamu nga Allah kwatiramu offside. omusajja bwe yewewola ssente n'agenda akubisaamu amataffaali bulooka, era ng'asuubidde mu nnaku bwe ziti, mu myezi bwe giti. kati n'apanga tanuulu bulungi, Allah n'agissaako ebizibu 2, 1 n'ekona, ekyokubiri n'eyiika. kati tanuulu n'emusala pressure gy'alina, poloti yange essente ziweddewo. omusajja agatwala poloti yange n'akwata obusente bwe yasigaza n'adduka mu kirombe n'agula akalombe k'omusenyu. yagenda okwesanga akalombe ke yagula mpewo, oba ssente yazijja ku baganda be oba ku maama we, n'aziddiza mu manerenda ne mu lutalo lw'amaanyi ng'omusajja poloti ye gy'ayagala agitwala. kati omuntu abali ba riba agiridde ennyini asigala mu buzibu, ne gwagijjeko ennyini abeera n'obuzibu. kati bino omuyindi gwe bakubye amasasi, kati olwo nno bamukubye, abalala babayinako ettima eryenkana bwe lityo, ng'oli ayagala tikumutuusaako ku lw'obulumi. naye kyo baganda be mutye Allah. abali mu riba muve mu riba. ekyokubiri, abali mu riba abagaba ssente ne mubba ebintu by'abantu muve ku riba. abali mu riba nga gye mujja obuyambi muve ku riba.
الله يمتغانا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله قال تباني موكل زمت الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وربا مملكي كانوا كإنترست كانوا كوفنا متوالي تانو كميجيركي بتبغى نشوف ولمكرزا الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كتيمba muganye ngamusaza omugenda lemena ku riba kali mulangire utalo ku Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulaba jobolaze bulogenda mu riba okulwanagana na Allah na mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subaganda bange abalunja bebikibwa tute Allah subhanahu wa ta'ala tuleke amazambi gonna ge tukola agalimo kunyiza Allah subhanahu wa ta'ala Allah atugamba mu Qur'anul Karim ti ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله قالتي أمزم الدلا تواوى إبراهيم ولبري بري وبلونغمو ناقمتي وكنا به عالمين ستوايتم من يبرونج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكب النبي أميبتي وأبساني الدوك سموا كنينيو ilifa bakiriza ya nabi wa Allah itiba Ibrahim alayhi salatu wassalam nabi oyo Allah yatukano gamba nabi sallama nti oinecho okulabirako ekirungi ku Ibrahim ku iman ayagala okukola iman okuzimba obukiriza bwo obunywevu mu Allah beera ng'ogoberera nnyo faayo okumanya ebikwatagana ku nabi wa Allah itiba Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala omusajja oyo yamwogera keri badde suratu anbiya yamwogera ko mu Qur'an nagatwa Ibrahima iz qala liqaumihi i'budu Allah ne nabi Ibrahim musera jukira musera yagambira abantu be i'budu Allah wattaquhu abange musinze Allah era mukoleki mumutye dhalikum khairul lakum ekyo munakikola kye kirungi gye muri in kuntum ta'lamun singambadde mukolaki singambadde mumanyi kati nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah mutulipotingira nti yafunayo akadde nayogera n'abantu be nga bwe tufunye kana akadde okwogeraganya nga abasiraamu nga bagaba nange i'budu Allah musinze Allah wattaquhu ate Allah mute dhalikum khairul lakum ekyo kirungi gye muri in kuntum ta'lamun singambadde mumanyi innama ta'buduna min dunillahi awthana abagamba nti bye musinze ebitali Allah ebyo bibumbe naam wa takhluquna ifqa era mutaddewo obulimba okwata ekitali Allah mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ta'buduna min dunillahi abo bonna abasinze ebitali Allah la yamlikuna lakum rizqa tibisobola kubagabirira kubawa riziki yonna kubawa mazzi kubawa mmere kubawa bulamu kubawa oxygen never byonna bye basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tibisobola kuwa babisinza riziki Allah kan fabtaghu inda Allahi rizqa yenna ayagala riziki ayagala obulungi bwonna obw'ensi eno binoonye eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala wa'buduhu ero sinze Allah washkuru lahu era webaze Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi turja'un eri Allah fenna je tugenda okukola je tugenda okudda kati nabi Ibrahim agamba abantu be okusinza Allah baleke ebibombe kuba muleme ko nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yamutumira abantu baali balungi nnyo mu kusinza ebibumbe mu kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga balina agabumbe gaabwe ganene bwe gati balina n'ebitono ebito bya buli obunene nga bajja ne bagasembolinga mu kifo ne batandika okusinzanga ebintu ebyo okubikaabira okubiraajanira okubigondera nga be bajja bennyini ne beeyogeza oba n'akibuuza nti jjajja manyala kukola kino bwe kino bwe kiti nkikole nagamba alabika kkiriza abuuza neyewa ne ansa nga wala omuntu leero alina ekibbo mu kitanda ajja nayogera nakyo nekitamuddamu ye neyewa ansa natama n'agenda ajja nateekamu sente mu kibbo ekyo
wabazze okuzijjamu n'agamba bajjajja mu mpole tebamuddamu nti tukkiriza batuganye n'azijjamu kifuba ddembe n'agenda abagamba ngenda kuzizza olweggulo agenda okujja olweggulo atazirina naye tebamugamba nti nga tolese sente zaffe ate yajja n'abaga nti bajjajja temunyiigira muna akasente sikaleese kati nga bennyini beeterawo obulimba batambulizeeko okusinza kwabwe nabbi Ibrahimu n'agamba abantu be abaali basinza ebibumbe nti bannanga bye musinza bibumbe buli kyonna ekitali Allah kyomanyi nti bakisinza naam buli kyonna kyomanyi kitali Allah nti bakisinza hadha ifk obwo bulimba tekigwanirangako eri kintu ekyo kitali Allah kubeera nga kikola ki kubeera nga kisinzibwa omuddu yenna ali wano obusiraamu bwo bw'otulaga ku ngulu kubanga ffe tulaba nga oli musiraamu era nga alhamdulillah tetulina bujulizi bwetuyinza kubeesingirako kugamba nti gundi si musiraamu naye ffe tugamba nti nga bwe tukulaba nga woolaga ku ngulu nti ndi musiraamu leka kive munda mu mutima gwo beera musiraamu owannama ddala olekere byonna ebisinzibwa ebitali Allah byegaane nga Allah wanyumya ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam byegaane sinza Allah yekka jalla jalaaluhu yagamba Allah wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum bumuna nimbisa nti byenjogera tebiriyo yabaga nti emirembe gyakulembera gyalimbisa dda nabaga nti wama ala rasuli illa albalaghu almubin twali mulimu gwonna gwe tulina kukola ffe ababaka ba Allah okujjako kutuusa message nga bweri okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala kati nabbi Ibrahim ono alayhi salatu wassalam yasanga obuzibu bunene nti yali mu bantu bonna nga babbinkidde mu kusinza ebitali Allah nga yekka Allah gwatadde walimu ekitangaala nga bwola amuyinza okugenda mu kyalo manya abasiraamu olakatwe muli wano nti osomako ku ddiini oddayo mu kyalo ntunya baganda bo bonna nga si basiraamu waligo odda mu kyalo n'otunulira bawaliga abalala noga subhanallah walhamdulillah wallahi abantu mubeera naye nga yaseesa mu kyoto naye ate olutuka okusaala mu kyalo yasooka Allahu akbar wallahi aseesa mu byoto atazze kusaala kati gwasomye ku ddiini ogenda olaba akulembedde sola aseesa mu byoto ogenda olaba ono aleeta obudomola ajati yatunda ku kadala k'ebyawongo ogenda okulaba ate oli eyasimye essala nga Allah akolo nga yatuuzizza yaleese ensonga mu lukiiko ey'okuzzaawo olubaale waabwe kati bannaye tedeeza ebintu byaffe abantu bonna ebintu bino babirina naam nalaba juzi omuwalimu omu bali bamukyazizza ku TV gye sijja kwantikiriza mannya naye nga alina omusamize oyo w'ennansana Umaru kati omuwalimu ono yava ku kimu ku bitebe by'obusiraamu era tukonsa bw'ogende ewooyo omulogo w'ennansana alina certificate eya Uganda Muslim Supreme Council emukkiriza okopalatinga ng'omukozi zino gavumenti oziraba singa ekuwa license and then you go contrary to the agreed conditions bagamba nti license tukuwadde ya cooperatinga nursery school bagenda okusanga olinawo university basazamu license kulwaki wabagamba kirala n'okola kirala yajja ku TV neyewala naga nti nze nani certificate ebintu byakola ebyobulogo ebyobufere abakulu ku bitebe ebyo babiraba naye wallahi basirise olaba bino ebyokutunda amapoloti bagatunda akadde kajja buli yenna ayinako eyakombako ajja kukasesema naye waliwo enzikiriza y'abantu ne muno mutwale mwennyini kati wano mutwale eno era ennakifuma tolaba mukulembeze wa twale ng'alwanagana n'abasamize n'abakuba ebitabo wabula mikwano gyabwe tebatangana nabo mu maduwa duwa tudduwa ye haji gwe bayita haji waabwe yabawa transport naye nga musamize kati nalindi awo ku TV nga ndaba ow'ennansana yalinga guest yalinga hosti nga ayina guest gwaleese nga muwalimu neyeyama okuleeta neseka gundi ng'ono omuwalimu asindika abantu okugenda ow'ennansana wallahi billahi tallahi ow'ennansana musajja musamize asamirira ddala
okusamira kwakola mu Luganda oba mu bika by'obusamize bakuyita kuba bitabo mulaguzi ate ekyennaku ku ye nti ne ku saidi y'eddiini yennyini ne 2% tagiweza kubanga ye musajja eyajja ku midiya n'agamba nti aya egamba nti maliki yaumiddin etegeeza kabaka muwenda mutebyali emengo ti malik kabaka yaumiddin egamba nti maliki nas kabaka w'abantu nti Allah yali asonga kabaka. Allahu akbar. Ezo aya ziri ssatu esooka egamba nti rabbi nnas qul a'udhu bi rabbi nnas gamba neekingiriza ne katonda w'abantu. Ila maliki nnas ye kabaka w'abantu ye mufuzi w'abantu wenkomeredde. Ilahi nnas ye katonda waabwe ye najja wakati n'agamba nti maliki nnas Allah yali agamba kabaka. Subhanallah. Alina obubonero bungi obulaga nti mwononefu. Wallahi abo abasajja bakuba ebitabo bakola agakolobero kubanga omukyalo omuyanga nti seeka tina obuzibu bw'abasajja abeerimbika mu ddiini ate nga basamize. Naliko ku leedi emu sijja gyogera mannya nempulirako seeka agati mujje tubadendebize Qur'ani mwewala abalogo ngeno tuuka ewuwe yambuuza nti nkujjanjabe ntya mu Kiganda oba mu Kiwarabu ng'ategeeza ati abasajja balina amayembe tewali mukulu wa kitabo nga talina bintu ebyo bye bamusibira mu Kiganda olwakavubuka nze nakasomesa ya sarna ukasoma abatasa nikagattagatta obunyukutaawo nekadduka nikafuna Qur'ani ennene nina okulya nti akuba bitabo muyita ne mubuuza jamani sooka ombuulire kyebagamba nti okuba ekitabo okuba ebitabo kati Qur'ani gw'osomamu tolina kyomanyi naga nti seeka kituufu nituba tweyiya ngenda omutegera nga yasooka genda wa musamize nayiga obusamize kati nayagala agattewo Qur'an era ogenda omukulu w'ekitabo Qur'an ebeeraawo talina kyagikozesa ongambe nti Qur'an ekwata ababbi Qur'an si gwe mulimu gwagireeta huda linnas bulungamu eri abantu Qur'an ekwata ababbi olina ekyakubuzeeko oleeta Qur'an nja kusomera Qur'an oyo yatuuka n'okugamba nti bamalaya bajja abawedduwa bafune bakasitoma ate gwe mbuseeka nojja oga abantu mwenna abalina ebizibu mugende ewa Umaru nga batudde mu bukulembeze bwa Busiraamu. Allahu akbar. Baganda bange Basiraamu faayo ku ddiini yo teri agenda kukuyamba. Ba imaamu bameka kati ababuulira ku bantu ku shiriki bameka ba imaamu wabula olujja ng'akubuuza ogenda somesa ku ki ku tawhidi nti sekanga omanyi ebyalo akati ndooza gwekka wano nange abatali basamize bali bonna boolaba kati obanda gankole nti abantu obawangaliza ku bulimba nabagamba omusajja gwe twaziika ennaku ezo yafa musamize buli omu ng'akimanyi naye baimaamu ne bajja wallahi ne balimba ne balimbisa Allah ne bayimirira mu ssolayi ne bamuwolereza ng'omusajja afudde ne lubaala amulina. Olowooza omuntu ono azze ng'akimanyi n'omusajja abadde ng'amujjanjaba oba omuyambi eki ku ddiini. Tewaliiwo kigenda gasa muntu nga ddiini nga sinkani Allah nga kuba nti yali musiraamu. Bino byonna bye tukola genda kola hijja kusaala katuli mu ssala byonna bino bye tukola amakulu gaabyo okuvaayo ng'abikola musiraamu. Wallahi tokkirizanga muntu kusagira ku ddiini yo byonna babikola ebirala eddiini tuteri towa muntu waazi ne waba maamawo ne waba taatawo kabejjajjawo wano nabbi Ibrahim yagamba Allah yagamba wano ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu suratu oba Ahqaf eno jumaa tekashira tunatuuka muganda wange noonye aya ng'olyawo ne Ahmad omujinonyeza mufa laqad qana lakum uswatun hasana fi Ibrahim esula kisoko jinonyeze mumtahina deeta banyindagirire lwasonnemera ku musajja gwe mumtahina. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tulina ekyokulabirako ekirungi qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu yenna n'akuuma eddiini
okola obusiraamu nga Allah wabwagala oyina ekyokulabirako ekirungi ku Ibrahim waman ma'ahu walladhina ma'ahu nabo abali naye idh qalu liqaumihim jukira bagambira abantu baabwe inna buraa'u minkum fetubawukanyeko nebabagamba inna buraa'u minkum tubawukanyeko wa mimma ta'buduna min dunillah nebyemusinza byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa tubawukanyeko tubatadde era tutandise wakati waffe nammwe obulabe tuli babulabe saagala kumanya abange baganda bange ensonga z'eddiini eddiini giwe ebiseera Allah tulaga ono nabbi mulamba yayawukana ne taata we ne bajjajjaabe n'ab'eŋŋanda n'emikwano gye ng'ekibaawula ddiini naye oli mukyala musiraamu ofumba otya mu bufumbo bw'omusajja nga si musiraamu omukyala omusiraamu gumwe kibayita eddiini waliyo olunaku lwe tugenda okutuuka mu maaso ga Allah tumugambe ndeka nzireyo mbitereeze ate ekikowonyesa buli muntu atuuka ku kufa kana akadde akasaba Allah agamba Allah nti rabbi rji'uni katonda wange nzizaayo la'alli a'mala saliha nkole ku mirimu emituufu fima talaktu mejo gye nnaleka obeera otya ng'oli musajja musiraamu olina omukyala mu maka go nga takkiriza Allah abantu abasamizi abashiriku babi wallahi balaze omukyala ku mawulire bamulaga bamulaze naye nga nabirabye enzejjo yajja neyefuula memba wa famire yali yabula naye nga aleese maloba ayina ensawo erimu ekibbo buli nsonda agenda asimbawo eddagala omuntu omushiriku mubi ubeereta n'omukyala nga mushiriku mu makaago abasajja abalina abakyala bashiriku ennagisi mugirya ate mu bungi bwayo ne mu butini omushiriku bwe kimasobola okukikola bebasalako abantu ebitundu by'ekyama abantu abashiriku abakyala abashiriku be mulina babeebakako mu masabo olwo omusajja yali mushiriku mukubi wa kitabaawe mukono yateeka office ku kalina emu nga yeefula awa abaana basale asomerera amajinni naye ng'olutuuka abasajja tabakkiriza kuyingira munda bakolerako wabweru naye nga abakyala bayingiza abeera mu nkutu abamu ku bakyala abayingira baali ba luganda lwange Allah yasaasira nti ono yajja ne maama we apalapalanya maama aveewo ow'omuwala maama n'agatuta mwana wange banne babaga nti bannaaye obudde buzibire lwaki temugenda oyo omusajja akozeseza omu abawala temuze kubya basale mwe nti talina basale abalimba mukubi wa kitabo eri obalaba abamu nga bajjanjaba amajinni ali mu nkutu omukyala amufukamidde mu magulu mubajjanjaba amajinni ye kennyini aliko amajinni ate mubajjanjaba amajinni baganda bange ensonga yonna ng'ekoona ku busiraamu bwo tokkiriza n'okuba kuyiwa bufumbo buyiwe nze Allah mwebaza Sulaiman nina abaana 8 ate akadde konna nnangirirayo enamba endala nsobola okugamba kati mpezezza 10 kuba siringa ggwe sina mukyalo omu ate nsobola okugamba 12 nga bazadde balongo lwendi bagambe 11 nga bazadde babiri naye muli mpulira abaana tebalina kyebazitowa gyendi ku nsonga za Allah wallahi tebalina kyebazitowa gugubeera mukwano obeera n'omukyala nga mweyagala era nga olwawo okudda akaayana anga oli luddawa niwe njagaza ati nja kufiira bwereere niwe wayitawo akaseera nga oyo yennyini nja kufiira bwereere ng'akulinze ku kkooti n'agamba omulamuzi nti kyensaba munsibire mayisa kuba wanaava yajja kunzita n'abaana wallahi ne bakuggalira nga mukyala oyo akusiba kati akumaliramu eki omukyala nze era bange bakimanyi enkolagana yange nabo ddiini kasitova ku ddiini yita wali ennyumba ngitwala kasasiro akayumba kati nazimba akayumba nga nvubuka oko sikaddamu nkaddamu ako sikaddamu era wemba kati nzimba ngina kuzimba nyumba zinza bano bakamada zingenda kati okuddako bwe mmala eyo kati wenziba kakapiki kaddiyu nga nzira mu ddiyu nvuga nnamba ejja mu maaso
nina Allah wange abange ensonga z'eddiini beera munywevu ku ddiini oba omwana alwadde mujjanjabe gende mulago gezaako ku dispensary gezaako balesa eddagala ettuufu etali mushiriki omwana muwe webigaana muleke agende waliwo omwana alina waliwo eyazaala omwana ng'ozadde wakolera wano mpaka Allah yakola naffe endagaano abatwala alina bwanyiga nga buwere kanyiga n'akajja mu lubuto n'akatwala Allah alina banyiga myaka 5 myaka 10 yakamala university waliwo accident yagwa mu Namanvaawo omuzeeyi akimye omwana we ku university ku graduation babalinze ewaka emmotoka yonna pajero tewava omuntu n'omu bonna Allah n'abanyigiraawo taata ab'eŋŋanda abaalimu n'omugole ennyini gwe baatikidde n'abanyiga ezekeza moto zibamala Allah ogamba nti yawma waliyo olunaku yafirru almar'u min akhihi ogenda kudduka muganda wo wa ummihi wa abihi odduke mama ni taata wo wa sahibatihi wa bani odduke kasoddaali oyo kasoddaali kageregere oyo oba otabawo sitereera n'ogenda mu masabolo g'omusajja omanyi ki oba gwologa musezi nga badde yeekweka omanyi ki oba gwologa gw'oyagala aleme kukuta ng'ologa musezi oba ologa mubbi waliwo ekisajja abasajja abali wano bannaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere benkanya maaso ga Allah mubeere bamazima mukole eddiini leka kweyita munaddiini kola eddiini sanga omusajja omulaba nga musiraamu naye nga otuuka mu maka ge famire yonna ekaaba olumulengera ng'akomawo ogala bulemu akutte alina byatandise okukola ebitabadde ku puroguramu omwana alondalonda obusubisubi omukyala yeebuzaabuza bamulengedde ajja nga weeyita munaddiini nga tokola ddiini omusajja omu bamunyumiriza alina abakyala malaaya gyakwana naye nga ate agikwanira waka awali mukyala we subhanallah era nga essimu evuga n'afuluma nayogera ku ssimu nadda tagambwako maka gange eyo si ddiini olaba naffe abalina babiri basatu bw'omanya nti mukyala we omuzaavaako tezigatta buki bulungi oyogera na muganda we ate awozajjawo wano essimu kyo genogere n'ejjinni lyo ayite nakanya ejjinni ate gwakuyita muntu asonga ejjinni liwasa jjinni kati omanya nti waya tezigatta bulungi nga okuba kasimu atabuka togikubira waka mulekere emirembe gyawo wakaawe naye abasajja nga nnyo kiyama nsaba Allah egenda okujja nsiri ku opposition omukazi agenda kukubanja singa gogo bali olaba naffe abazza ku bakyala n'omugabo obugambye nti ngenda kuzzaako kyennyininyini obusiraamu bukivumirira gwereeta buleesi nam oyina aga sirika gwe ngamba ono gwe naawe bakubuuza amoyina omu abalina omukyalo omu wasa omukyalo owokubiri fete mutukangakanga kubanga kyembagamba buli musajja gw'omanyi nga alina omukyalo ogwo alinayo abalala bavuga ennamba eyo gy'oleganye okujja ate oyo taba n'omu owanga alina imaani owa alina imaani gwe weebaze Allah abalala bo benzi kibakumidde ku mukyalo ogwo omu nze sirumiriza nakogereko direct ekigambo kyonna nkogereko ekigambo kyonna so kati mulumiriza ati sisobola mulumiriza naye nze nnumiriza okusinziira ku byendaba nga ntambula kwanze nze ekiro ntambula nnyo ekiro kimanyi kuba sivankako wano misana sole sembeyo saali bweba yakiro kati osanga ebintu olunaku Allah lwagenda okwogeza emiyembe ebigambo ogenda kwegaana ng'omuyembe ogamba nti juma tewandyegaanye nina n'ebifaananyi kati abasajja abeewaana n'omukyalo omu muwasa omukyalo owokubiri bannyinaffe bali bubi muna temutamanyi mmwe abasajja abalina obusobozi obuyimirizaawo amaka
tuli batono. Ismail wamma abakazi basiiwa tomanyi kadato tyabaki oba tebasiiwa abasobola okuba n'abakyala nti nemumalako omwezi nemukwata omwaka nemuyingira emyaka 5 tuli batono naye nga abasajja bo bangi naye abasobola okuwa omukyala essanyu tuli batono. Katitegeeza ffe abamunyunguseemu tuggulewo enzigi bali bayingire waffe. Allah yangondeza abakyala nzungano otyo okuwasa kubanga mu bintu Allah bye yakola mu nsi muno ebisinga essanyu wallahi bakyala. Sebandeke toyina kyomanyi oyina amabanja wasa mukyala nga mukkiriza agakwerabiza lwakwatirawo wasa kibanda obange yeewola ku gundi ku manerenda. Kaakati baganda bange basiraamu mugulewo enzigi abaana abawala bali bwe bagala kuyingira mukyala wo ye enjiri gyalina okukuba yeeyo nze tonzizaako tetunnazimba nze tonzizaako tonnabagulira abaana bange kino ebyo byabyogere era tobigaana naye ona alinda omumala obikola tajja tebugenda kyalinaku agali kati biweddeyo leeta kasita binaggwayo n'otuka ku levu ya director nga buli kimu okirina agenda kugamba kati kyonsasuddemu ssebo tumaze ottereera kati oleeta omusajja. Bino bye mbagamba mbijja mu nkolagana yange n'abantu abalala. Omusiraamu kitange mulamba yaŋŋambye ekigambo wiiki eno gye tumazeeko mwana wange newasa maama wo omulala naye olwogamba nkyakomba ku mazzi anditi banjiribya tebanganya kutuula abaana beegata ne maama waabwe era wemanya lakalembereza wemba nvaawo nga ngenda osuula walala bavuma ate Allah yakola abakyala abavuma oba yabawa kakiripu kyakali mu mitwe gyabwe asobola okuvuma ekintu nga ne bw'osiriikirira ojjukire wakiwulirako tekiwuliranko naye ng'akikugambye ate ng'akyaleeta. Balina n'enkola nga yakajjula emmere bw'ati oyidde n'ossaamu fooko n'akubuuza nti ogenda kukola ki ngenda kulya ti maama tooyabike oli eno oli eri oli eno oli eri omuzayi yakati kubulire nguma bugumi anvuma n'ensirika naye kasita nsimattuka olujja bwe nti nga kimuti aya baasi ebyo bibireseeyo ngaddukange era yange nti mikwano gye gyansalidde omusango kino nkibabuulira budde bukyali baŋŋambye ekyandeetera obuzibu kuleka muntu n'awangaala emyaka 4 mu bufumbo ate ng'ojja ozunga n'omukyalo omulala nga yalookinga amanyi gwe yakumala kakati seekakirafu nze tonneekwasanga tonneekwasanga nze nkubuulidde maama Salahu aba gyali emanju Allah mutukuumire naye nze nkuwadde amagezi nagwe nagawa bwe yali akola feedback yagamba bismillah. Weyaza feedback yaga nti mbabuulire nze ngezezzaako naye kirabika ate sikyasobola naye mwabakyali yanguwa ogenda tuka akati nze agomba wadde gabulwa gabwereere mummanyi kyemulikola ki kyemulimpa abange wabanga omuntu yenna mukyalawo olaba nabbi sallallahu alayhi wasallam yalina abakyala okwali Hafsa Aisha radiyallahu anhuma
n'abalala naye Aisha ne Afsa kubanga serabidde be bakola olukwe olumugaana okunywa omubisi kati webamulemesa omubisi jjukira Allah yamukkiriza okugukozesa ate abakyala ne beekobaana ne bagumusuuza kati nga bamulemesa ekintu Allah kye yamukkiriza okukola yabagamba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti abo bombiriri bate bagende bona abata ne bagenda ngenda kukutuusizaamu abakyala nga balina ebitendo byali babino babitaano ku lwaki njagala ti mu bigambo ebyo baali balemesa nabbi okukola eddiini Allah nanga nti okwawukanya nange waakiri bo baleke bakole ki bagende ngenda kufunira abakyala abanaakugatta nange nga tebakulemesa kukola ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kati wekibanga omukyala yakulemesa okukola eddiini it is very simple and easy omukyala oyo mute waliyo abakyala abanaddiini nga banoonya ggwe wabanga mwami akulemeseza okukola eddiini mute otawakkala eri Allah waliwo omukyala bamuyitanga yali Hindu oba Ummu Salama yafiirwa bbaawe amwagala nnyo amanyi teri musajja yenkanankana Abu Salama kati wamala ofiirwa bbaawe akaaba Salama muga nti muneegumiikiriza Allah ajja kukutuusizaamu ekisinga Abu Salama nanga ti ya Rasulallah simanyi musajja Allah gwagenda kumpa nga asinga Abu Salama Allahu akbar yali ali awo nga Nabi Salama akutte kalaama amuwandiikidde amusaba bufumbo Allahu akbar nga Allah gwamuwaddemu tamanya Abu Salama emirundi gyesimanyi muwendo yamuwa wabbeeyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yawasa ate Ummu Salama eyali yejjusa ng'akaaba alaazanira Abu Salama kasita yagumiikiriza eri Allah n'amuwamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati omuntu yenna akulemesa eddiini wallahi ne wabeera mukamaawo ng'akuggyako Allah omulimu guleke Allah ajja kukuwanyisizaamu omulimu ogusinga ogwo Nabbi Ibrahim kye yagamba abantu be yaga tebanne musinze Allah muleke eyo byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tebigenda bawa rizqi ayagala rizqi ginoonye Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba awalam yaraw kayfa yubdi Allahu al-khalqa temulaba butya Allah yatandikawo okutonda thumma yu'iduhu oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda kunaddingana okutonda okwo rabbul alamin inna dhalika ala Allahi yasir ekyo nno eri Allah kyangu olabira ebintu Allah byeyatonda wallahi bikumala they are enough for you okumanya nti Allah buli kimu akisobola okikukolera okikutuusaako mu bulungi ne mu bunene ne mu kitiibwa ekisinga nekyolowooza gwe weegala otutegeera Allah tunuli Allah byeyatonda laba emigga amaanyi ge girina n'obuzito ne Allah jalla jalaaluhu nze nabagamba nagenda ekalagala eyo ku Nairo wano weyitira ekalagala awo nentunuulira omuggo ogwo namala obudde bungi nekye nazuula nti wansi waagwo Allah yayayirirayo amayinja enjazi gutambulira ku njazi laba sente ezo okudduka okuva e Uganda paka mu Egypt nga Allah agwaliridde ekyokubiri singa teyagwalirira ku lw'amaanyi gaagwo n'emisinde singa gusima ne gukka wansi naye laba Allah bwe yagukola rabbul alamin kati Allah agamba nti gwe tolaba butya Allah bwe yatandikawo okutonda oluvannyuma Allah naddingana okutonda okwo leero wazadde omwana n'enkya n'okumeza ebimera nga waddamu n'ameza ebirala inna dhalika ala Allahi yasiru ekyangunye eri Allah qul siru fi ardi bagambe tambulako mu nsi eno fanzuru kaifa bada al-khalqa olabe butya Allah yatandika okutonda thumma Allahu yunshi'u an-nasha'ata al-akhirah oluvannyuma lw'okutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala nawe Allah ate bw'aleetawo okutonda okulala Allah amaze okutonda olaba ogenda mu nnimiro n'olaba kasooli nga yenna atojjedde nassaako n'akala ne mubikuula naddamu n'ameza ebirala Allah omuddo n'agubba omusana ne gusaanawo n'ameza ebirala olaba abantu bajja ne bafa Allah n'aleeta abalala rabbul alamin kati n'atugamba subhanahu wa ta'ala inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah gwe tusinza ku buli nsonga yonna agirinako obuyinza
yu'adhibu man yasha Allah abonereza gwaba yagadde wa yarhamu man yasha nasira gwaba yagadde wa ilayhi tuqrabun atafenna tudizubiri Allah subhanahu wa ta'ala wama antum bimu'jizina fil ardi tawali agenda kulemera wano ndiro baraba baina convoy maseriyo patronga munana mabega 12 wakati asatu mwemu ku ground ekiri wansi omuntu golaba omuntu bwacho omanya nti ono wakubera wano mpaka sibolowooza tetali agenda mugamba wallahi tewali agenda kulemesa Allah kuva wano kumuzaayo tewali nga wolaba nti tewali muntu ayinza kulemesa gavumenti newebeera nnafu etya kumukolako kyeyagala tosobola ono yasse omuyindi bamukwatidde yiri busiya nenga yalangiridde omukwata ali Kampala nenga system ya saturate nga bamukwatidde busiya ngola gavumenti weina amaanyi nti erina emikono egy'enjawulo kati ate gavumenti erina kyeri ku Allah yenna gwolabanga atalina gyalaga ate yaba atuuse okugenda wallahi olwo omusajja omu yagamba nti gundi tagenda kufa yamwogera erinnya nze ntidde litye ng'alaba amaanyi gaalina alaba abanne Allah bulijjo okoma okulaba nti oli safe Allah gyakoma okukolaga nti oli safe Allah tabaraka wa taala agamba nti tewali asobola kulemesa Allah wano mu nsi wala fi samaa yadde mu ggulu wama lakum min duni llahi min waliyi wala nasir tewali kufaata ayina agenda muyamba atali Allah subhanahu wa ta'ala tewali kufe ayina agenda muyamba agenda mukuma atali Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyamba walladhina kafaru bi ayati llah nawa wakanya amataga Allah subhanahu wa ta'ala abo wakanya bonero Allah tabaraka wa ta'ala wa liqa'ihi nawa wakanya kusinkana Allah ulaika ya'isu min rahmatillah min rahmati bebonna abagwa mesubi eri okusasira kwa Allah wa ulaika lahum adhabun alim atawe nagabonerezo agaluma fama kana jawaba qaumi ne abantu be kibamuddamu tetali kirala illa an qalu okujja ko bagamba iqtuluhu kakate Ibrahimu mutte aw harriquhu wa mumeko muliro fa anjahu Allah min an-nar Allah namuwonyo muliro inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun ekyonno kyakwebulirira eri abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yonna embeera gy'olimu obwavu obukuluma abatemu abakwagala okutta abalogo Allah yakulaga amaanyi ku Ibrahim wesige Allah nga Allah yesiga nga Ibrahim yesiga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kumalira ngo yamumalira waqala innama takhadhtum min duni llahi awthana musazeewo okufuula ebitali Allah ebibumbe ebyo mawaddata bainikum nga bye mulaga omukwano wakati wammwe fil hayati dunya mu bulamu buno obwensi thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd atoluvanyuma kunakulenkomere buli omu yeegaane munne wayala'anu ba'dukum ba'dan ate buli omu akolimire munne wama awaakum nnaaru ate mwenna mugenda mu muliro wama lakum min nasirin temunagenda kubataasa fa amana lahu lutu eddaawa yenna gye yakola lutu yamukkiriza waqala inni muhajirun ila rabbi lutu naganza ngenze eri Allah wange innahu huwa al-azizul hakim yewekitibwa ateeka akola ebintu ye mugezi Allah ووهبنا له إسحاق الله نمو إسحاق ويعقوب نيعقوب وجعلنا من ذريته النبوة الله نمو والنبي مزدري والكتاب نمو نبتبو وآتيناه أجره في الدنيا الله نمو انفراي منسي وإنه في الآخرة لمن الصالحين أتي إبراهيم كنا نقول كملوا أجينا بير موابو أبالونغو فمسغ الله جل جلاله وغانا بانغا بالسلام وتمالي زيغامبو بيافي tukole eddiini eno nga tugitukuzaamu nga tugyesambya byonna byetumanyi nti Allah jalla jalaaluhu tabyagala byetumanyi nti yabigaana omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuzadde kubira ku mwanawo omwana kubira ku muzaddewo bino byetukaabanga omuzadde amaze okufa era n'olaga nti tazikawo era n'olaga nti ebyo tebiina makulu ng'afudde musamize yogera naye ng'akyali mulamu oba anyiigaanyiige naye ng'ategedde amazima agava eri Allah subhanahu wa ta'ala yogera ne mukyalawo yogera n'omwami mubeere mu nnyumba nga musinza Allah
si kusinza bitali Allah, si kusamira, si kuba nabibbo mu nnyumba. Ne bagamba waliwo omukyala bambi era ali awo nga bawazze alina abasajja bazinawo babiri balina akabokisi buno ngoba biscuit. Agenda olaba balina bye bakola awo ebyekisamize. Bwe baamala ne bakwata akabokisi ne bakawanika waggulu mu mirabba eyo. Omukyala amubuuza kiki ekyo ekikwetaagisiza n'okuleeta abakusitulirako ng'ati oba mbadde sibisobola bireeta nzekka bintu by'amaanyi bibadde biyinza okunkosa oba okusala abantu mu kkubo okubanonamu omusaayi. Mukyala n'aga nti oleese byokoola. Omukyala n'akwata ebimulinaanye n'adduka n'akola ki n'agenda kubanga yamubuulirira omuddu n'alaga nti ye tasobola kuva ku bintu ebyo bye bikuuma obulamu bwe bye bimanyi bye bigenda okuteekawo obugagga bwe. Mukyala n'aga nti nze okukuuma eddiini yange siyinza kuwangaala na mushiriku. Abantu bangi abakyala bali mu maka g'abashiriku olw'okutya obufumbo bwe bunaavaawo nyinza obutafuna bulala, olw'okutya abaana bange. Waliwo omusiraamu yanyumiriza bambi, it was yesterday, yava mu maka g'omusajja nga mushiriku. Maama we wallahi maama we n'amupushinga addeyo n'amugamba nti kale waakiri ddayo ozaaleyo omwana owokubiri. Tova mu maka tozaala mwana omu anaawangaala atya yekka nga taliiko banne. Omwana amugambye maama omusajja mushiriku, omusajja akola kino, omusajja akola kino. Maama n'amugamba nti era maama n'aba n'empalana wakati we ne muwala we. Muzeeyi agamba omukyala lwaki olemera ku mwana? Omwana akugambye omusajja mushiriku, gwe omupuusinga ddayo ozaaleyo omwana wokumeka? Abaana abali wano oyinza obba ne muzaddewo nga gw'osaanye omuwa amagezi. Waba omuzadde nga yali okuva eno mu buto nga talina wankyogere ntya gw'otera okumpa ku bugambo obusangusangu ngambe nga talina ki. Omuzadde ali myaka 25 naye nga talina nga network teriiko buki ng'akola ebyekisiru katolooza wakaddiwa mboolo ng'agenda kukola ebyamagezi. Era eriyo omuzadde nga mukulu nga muwanvu naye ng'ate ebintu byakola ne byayogera ddala mu byeddiini nga tebyenkanakana myaka gye. Kati obukadde magezi si buli. Waliwo omukadde ng'osobola nga ate ye alina kuwuliriza gwe, ne wabawo omukadde ng'olina kumuwuliriza. Kati omuzadde okugamba nti ddayo mu maka oweze abaana babiri, kabonero kakulaga nti omuzadde tategeera Allah we. Kuba ekisi yakuzaala abaana babiri oba kuzaala abaana osobola bazaalayo abaana abasatu ne bafa era ng'odduka ng'ozaala omulala. Eyo entegeera yaffa abantu naye ate nga woogitadde okosa eddiini. Okkirizibwa okujeemera omuzadde mu kusanyusa Allah. Ate nga tomuvumye nga tomukubye naye ng'ogaanye kyakugamba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti Ibrahimu kyakulabirako kinene gye muli yenna ayagala okukola eddiini mu maaso ga Allah. Tokkiriza nsonga yonna ekoona ku ddiini yo. Buli kikoona ku ddiini kikuba olukokola kubanga eddiini yegenda okukununula ng'osinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alina akasengejja agenda tukebera kuva munda mu mutima paka ku biyungo. Agenda kwaza obusiraamu bwo n'obwange. Kyonna ky'anaasangamu nga kakikya kigenda kukuzikiriza. Waliwo olunaku la yanfa'u maalu wala banuun, emmali tegasa, ng'abaana tebagasa, okuggyako bye wakola ebirungi, okuggyako eddiini. Baganda bange basiraamu, eddiini twejjemu obusamize, twejjemu okubuzaabuza. Allah tebamufera nga oyoleka kirala kungulu nga muno ina mbirala. Omanyi olwo hadisi salama jaga nti omuntu abukeesa kumakya nga musiraamu n'abuwungeeza nga mukaafu, aye n'abuwungeeza nga musiraamu n'abukeesa nga mukaafu. Eyo hadisi bali baginyonyola bamanyi baalaga nti oyo Allah gw'olaba ajjeeko obusiraamu ng'agenda okufa aba yalina obunnanfuusi mu mutima.
nga kyalaga kungulu si kyalina kati Allah n'amuleetera okufiira ku kituufu kyali. naye tebaganda nga basiraamu tukole dini freely ng'okimanyi ginoonyamu mpeera maaso ga Allahu tabaraka wa taala. nsaba Allah atuwe okubitegeera, nsaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okubitegeera. mukkirize insha Allah